His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu mu kwogera kwe ku mbeera eri ku kitebe kya National Unity Platform e Kamwokya, ono agamba nti amagye gayiiriddwawo okubatiisatiisa bali tasobola kwawulamu bukuumi kukuuma Mwami Museveni gy'agenda okubeera n'okukuuma His Excellency ku kitebe kya National Unity Platform, wabula ono agamba nti ye tabasabangako ku bukuumi bwabwe era tabwetaaga kubanga akimanyi bulungi nti si muzzi wa misango nti alina be yeekengera okumutuusaako obulabe. Bannayuganda bamalirira okumukuuma era bw'atyo ng'abalabudde n'agamba nti lwaleero kabaleke bakole emirimu gyabwe, wabula ekitebe yakyongezaayo nti bagenda kigula olunaku lwa nkya. Tayagala poliisi kumutaataaganya lwa nsonga emu nti ye tannabasabako bukuumi bwabwe, era olunaku lw'enkya akoowodde bannayuganda okubaawo mu bungi okweyiwa Makerere Kavule nga baggulawo ekitebe kino mu butongole kubanga kuliko abagenyi ab'enjawulo be yayise nga tayagadde abantu bano bakubwe ttiya gaasi ng'asikagana omugwa ne poliisi n'amagye abayiiriddwa ku kitebe kino. Akoowodde bannayuganda enkya babeerewo mu bungi kubanga tewali gavumenti kyegenda tukugamba. Olwaleero batugambye nti Museveni abadde mu bitundu by'e Kawempe, tebagenda tugamba nti ate yasuzeyo n'enkya agenda kubeerayo. N'olwekyo alangiridde olunaku lugenda kubeera lwa nkya okuggulawo ekitebe kya National Unity Platform mu butongole. That they have blocked our function because General Museveni is going to be in the area. Of course, it is laughable. It is laughable that the regime with blatant impunity can, block an internal party activity. We are a legally registered political party, and this is one of our internal party activities that is not none of their business. They also claim that they did not have enough security to secure us, since there are so many VIPs in the area. Never mind the fact that we never invited them and we didn't even ask for their security. Anyway, they blocked us today, claiming that Museveni is in the place. Well, Museveni is not going to be in the place tomorrow. So together with fellow leaders, we have resolved not to give them opportunity to fight with them, and we've decided to launch our offices tomorrow. So this is to inform all of you here and our members that we're launching our offices tomorrow. We reached this decision in interest of the comfort, the safety and convenience of our guests. We thought about them. It's not that we fear to confront them, but we know that we want a smooth activity and we want our guests not to be involved in any chaos. So we're launching our offices tomorrow, and we are waiting to see what the regime brings as a new exchange. Thank you very much, ladies and gentlemen, and we'll take some questions from you. For clarity, we're launching the headquarters tomorrow at 11 a.m. in the morning. We'll take some questions from you. Muluganda. Mwebale nnyo bassebo ne bannyabo tubaaniriza bannamawulire olwaleero tuweebaza olw'okujja okutuusa eddoboozi lyaffe. Olunaku lwaleero tubadde tulina okulonkinga oba okutongoza ekitebe kyaffe ekipya ekya National Unity Platform e Makerere Kavule mu Kawempe. Ng'era bwe twabategeezezza mu kuwuliziganya kwaffe ne ku kaadi ez'abayise. Kyannaku gavumenti ya Museveni tugeze okuteera olwaleero ku makya nga poliisi n'amagye byetolodde ekitebe kyaffe era twategeezeddwa ababadde batandise kiro kyajjo ne bagobawo abakozi baffe bonna era kati tebakkiriza mugenda kuyingira oba kulema kitebe ekyo. Bategeezezza nti batulemesezza okuggulawo ekitebe kyaffe kubanga General Museveni naye agenda kubeera mu kitundu, n'olw'ensonga eyo tebasobola kutuwa bukuumi bumala. Naye mulabye nti wadde tetwabasabye bukuumi, abasirikale n'abapoliisi batadde ku kitebe kyaffe bangi nnyo okusinga abo abasobola okukuuma Kawempe yonna nge bayitamu. Abasirikale be bamu abalemeddwa okukuuma abantu b'e Kasese oba okusoma amasomero. Naye ku lw'obulungi n'olw'eddembe ly'abagenyi baffe be twayise, omuli ba ambassadors, omuli ba diplomats, omuli
abantu abakulu abakadde omulina abantu betayagala babeere mu busambatuko bwa poliisi ya wano n'amagye tusazeewo okula obulungi bwabwe ekitebe kyaffe tukironkinge enkya era njagala okubategeeza nti ekitebe kyaffe ekya National Unity Platform kipya ekiri e Makerere Kavule mu Kawempe tugenda kigulawo mu butongole olunaku lw'enkya kubanga leero bategeezezza nti batulemesezza kubanga mwami Museveni ali mu kitundu enkya Museveni tagenda kubeera mu kitundu n'olw'ensonga eyo tusazeewo ne bakulembeze bannange ekitebe ekyo tukigulewo olunaku lw'enkya mu ssaawa 5 ez'okumakya katulindiridde okulaba mwami enanga ate nsonga ki gyagenda okuleeta okwekwasa okugezaako okutulemesa tumanyi nti kino bakikoze mu butiitiizi tumanyi nti mwami Museveni atya nnyo wonna we tuli naye ate ye kennyini agenze maaso n'akiraga nti omuntu eyabeeranga mu kitundu nga bamwagala kati atya okubeera mu kitundu kyekimu kuba ye alowooza mu ndowooza ye alowooza tujja mubbako sho naye bwe kuba kugimubbako yamubbiddwako dda so twagala ekiseera kyekimu okubayita basebo ne banyabo olunaku lw'enkya nga tugulawo ekitebe kyaffe maybe to put more detail in English reason why we deferred our launch for tomorrow is in the interest of our numerous guests that we invited, which among them include diplomats, ambassadors, elders, and all those that we did not want to get mixed in Museveni's chaos. Thank you very much, ladies and gentlemen. Raymond Tamale from NTV. If at all it continues the same like tomorrow, what are you going to do? And also, last time at your place, the time they blocked you, you talked about moving across the different parts of the country that you didn't move in the second move. Are you still going to move forward with the opening up offices and campaigning for the party, or you stopped halfway? Thank you very much. Today we focused on the opening of the headquarters. About what we will do when they continue their illegal behavior, we will tell you that we shall deal with every scenario as it comes. Thank you. Oluganda taata. Webale nnyo. Emirundi mingi tulabiddwa. I'm just kidding. I just like to create a live moment once in a while. Yeah, emirundi mingi nnyo abasirikale ne poliisi baadde bakola ebintu bingi ebitali mu mateeka. Otubuuziza ki kye tugenda okukola singa n'enkya bajja ne bakola ebintu ebyo nga bye bakoze leero ebitali mu mateeka. Si gwe gusoose ng'abasirikale ne poliisi nga bali ku biragiro ebitali mu mateeka nga bakola ebintu ebimenya amateeka. Ffe tugenda maaso nga tutambulira mu mateeka. So bwe banaagenda maaso nga bakola ebimenya amateeka era tujja kudiringana buli kintu kye bakola nga bwe kijja. Kye bakola tujja kutuula nga ttiimu ne tusalawo engeri gye respondinga oba engeri gye twanukula ekikola kye baba bakoze. Emirundi mingi poliisi evuddeyo n'egamba nti mukola ebikolwa byammwe nga temusabye lukusa. Naye tukimanyi mateeka bagamba nti nga political party mulina olukusa okukola kyonna kye mwagala. Singa kivaayo bwe kityo mwadde mufunye olukusa olwedde okugulawo ofisi zammwe okuva eri poliisi okugitegeezaako. Nsanyusizza nga munnamawulire ombuuziza ekibuuzo ate gwe kennyini nakiddamu. Awo ombuuzizza